So kyalo wange yali antuteko out batugenze ne tujoga wa violate kinasalawo ne ngambe encha ngenda kwewumuza sigenda kukola naye simu kanjike eddoboozi bajja amasimu ganzo okusanyo. So n'olwekyo enkeera nga 16 amasimu gavuga paka ssaawa 4. Eyali akuba yali wamutawaana nnyo, ye yayita ne mu sisitimu ye n'anoonya esitimu y'omukyala yo yali eri mu vibration kwe yanfunira. Ebintu ebimu tetutera byogera naye njagala okubuulira abantu twegendereza abantu betutambula nabo. Yali president wa Uganda ne banfunira ku simu ya mukyala wange ne njogera naye nangamba mbidde wali oŋŋambye ebintu bino musomesa busomesa naye baŋŋambye nti oli mu kwekalakasiza banyarwanda bange era wabadde wekala bakuba amasimu mangi eya mukyala wange actually ndowooza wekiribwa gwe wagibawa. Yes, batuuka ekiseera ne bakubira abantu ne bakubira ono n'agiba bagala ono munywanyi we paka lwe bantuukako. Omanyi njagala nnyo mbyo si byama kubanga omukulembeze w'eggwanga akkirizibwa okwogera n'abantu be bakulembera. Ne mugamba owekiribwa pulezidenti abanyarwanda ndi mu kubakutereereza n'okunnuma kinnuma kubanga olunaaterera balonda ggwe. Bwetu bwe namugambira ddala n'asekana naalwaki obadde oyagala teogambe mbadde njagala baleme kutereera mbakakase ntandika okubajjuza bakukyayire ddala balonde ffe naye kati olaba kigenda kuvaamu nga balonda ggwe. N'olwekyo eyakugambye nti mbeekalakasiteeka sanda iyo ripooti yakoze nkyamu nagamba okay. Ngenda kuyita era ne mugamba ku nsonga ya Kayitana ngenda kuyita ne gurupu endala ntegeere ensonga ze. Mulekerawo okutwala ensonga ewa pulezidenti nga mumanyi yasembayo ne muteekayo ensonga z'obulimba. Bano ye si bannayuganda bagenda ne ku embasi ne balonda. Eriyo atakimanyi nti Rwanda erina polisi nti abantu abali mu diaspora nga bannarwanda bo balonda. Ano olwokuba bagenda bongera Lunyarwanda kitegeeza yemmwe abantu mwabaki na wano waliwo diaspora nga bannarwanda naye nga bakolera wano emirimu gyabwe bagagga nnyo ne gavumenti ebamanyi bagiwa omusolo bavuga baasi bakola ki kati baasi bwekusanga wano n'ogenda kwembasa yammwe n'olonda baalabayonze oba Kayitana nga tulonda bakimwonoona. Omukulembeze mukimanyi yaaba asembayo aba n'obuyinza obugaggawaza n'okwamuwaza aba n'obuyinza obuwonyesa omuntu n'akuwa sente ezikujjanjabise e Canada ayinza n'okusalawo n'atende okutta ne bakutta n'ogendayo omulimbe ng'omulimba ku nsonga ekwata ku muganda we. Mwagala batutte mugenda kutusikira mmwe munatusikira waliwo ebintu byetutagenda kusirikira. Abo bakolagana ne Kagame wa Rwanda agamba anoonya ndagamuntu wano oba be bamye ndagamuntu wano ne babamba passport wano kati baba bafuna obusobozi obugenda e Rwanda ate bakoleyo wano wennyini tolina sente zikubeeza mu ssanyu bw'ogenda eri oba ogenze kugagawaza gwanga. Bakimulimba eggwanga okulikozesa ensobi. Ebintu bino mbyogera kubanga saagala muzannyire ku bulamu bw'abantu. Nze nsobola okufa nenvaawo no problem naye nze nabagamba ebintu byenkola saagala musaala naye kyenjagala kiri kintu kimu kwe kubeera nga waliwo omuntu eyanzise mumwe ne muvaamu omuntu naye n'amuttirawo nga tasabye na musaala. Ekyo kyenjagala. Oyo ndahiro nkikakasa ng'omuntu yese nanzita busitu wallahi birahira bw'otamusiba n'oyo tawangala nnaku bbiri ze nakirabako. Waliwo yali ateekateeka
nafunamu ekigenda mu maaso.